Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Munansonyiwa mulere eddoboozi siri amulembe naye nga tujja kugenderawo mpola mpola inshallah. Olunaku lwalero nkuleeteddemu na mulenzi Markpro Fashions ono twamulabako yaliko mu ggwanga erya Saudi Arabia. Era n'avaayo nga birungi si birungi olw'ensonga nti bamudipotinga era bamusiba ebbanga eryawererako ddala nga wogenda okubanga owuliriza waakunnyonnyola. Yatuwako ku story ye emabegako gwe atasobola kufuna story eno mukwano. Ogenda kudda mu videos zange ojja kuba olaba emboozi ya Markpro Fashions ya buli kimu ojja kuba okimanya. Omulundi ogwo yatunyumiza bingi naye teyatubuulira bantu ki abamuyambako okuva mu mukomera. Buli kimu ogenda kuba ng'okimanya. Omwami ono Markpro Fashions abasinga tumumanyidde ndowooza ku Facebook, ku TikTok, alina ne YouTube channel, osobola ogenda okuyitayo bambi n'osubscribinga ku channel ye n'obeera ng'omufollowinga. Abeera n'ebintu bingi naddala ebikwatagana ku baana ffe bankuba kyeyo. Era w'oba oli mu buzibu omwami ono naye osobola okwogera naye abasobola okukuyamba nakusomosa embeera eyo gy'obeera olimu. Nakulwalira tunyumiriza story atunyumiriza story ababadde kusanyuka TV kyemanyi emboozi eno mujjose bulungi nnyo era buli kimu mukiwulidde bulungi nnyo. Nange ne ŋŋamba nteeka mbeere nga mbikutuusaako wano ku Shifah Hustler ate obeere ng'otambula n'okumanya. Omwami ono Markpro Fashions essaawa eno kati bambi ali Uganda era nga ggwe wenna nkuba kyeyo ng'ova mu ggwanga ki Saudi Arabia, Oman, Jordan, yonna gy'oli ng'odda Uganda. Osobola omufunira ku namba ye ey'essimu akupiikinga ku airport Entebbe n'akutuusa ewaka w'obeera olaga oba wonna w'obeera omugambye okukutwala bambi. Markpro Fashions ono tumuwagire abeereddewa nnyo abaana bankuba kyeyo naddala ffe bakadaama atutuusiza amaloboozi gaffe mu bantu abanene ffe nga ffe gye tuba tetusobola okutuuka bambi adde Uganda. Markpro Fashions muwagireko. Ennamba ye gy'olaba ku screen awo. So kankutwale mu mboozi ye nga weebadde olunaku olwaleero. Obudde buno buli muntu yali amanyidde ku Pallaso by the way mu 2019 wonna we nali mbeeranga naye kuba twali ba social media nga tumupromotinga ku social media yonna obudde buno era kuba tuli kiddo ku kiddo kubanga obudde buno kyombuuziza nkola ki kyombuuziza obudde buno kasawa komawo okuva gye wali ewe wali mu nsi ki byali bitya byonna bitunyumye. Nali Saudi Arabia. Kyeyo eri mu bawalabu abasinga ndowooza omutima omubi n'omulungi tubagatta wamu kubanga si balungi nnyo ate si babi nnyo. By the way kyobadde weerabiddemu okumanya nti ate we natuuka eri Saudi Arabia nali musajja nnyo blogger era bannange bakadaama bannange oba n'abaana bankuba kyeyo bonna bammanyi ku mukutu ku mitimbagano gyaffe kuba nkozesa Markpro Fashions. Buli omu okyammanyidde kati we nakomawo ate eno e Uganda ate mbeesingidde nnyo okulaba nga mbayamba abali eri abafuna ebizibu ate n'okutwala lwaki buli omu atugamba nti abaana bagenda ebweru bafuna ebizibu ate nga ssente bazifuna. Ssente bazifuna naye munnaye ate ebizibu ebisinga okubeera eri ebibacunya bingi nnyo. Ensonga lwaki we nakomawo nange nasitula eddoboozi lyange nengezaako okulaba nga tuyamba tutya bali abali eri abafuna ebizibu be basibira mu makomera nga nze bebansibirayo naye bakusiba maako bansibira ddala. Omwezi mulamba bweddu mu prison ye Saudi Arabia. Ngito bakuba ku mulanga. Nakuba omulanga munnaye era omulanga gwe nakuba gwali gw'amaanyi. Brian nakuba omulanga gwali gw'amaanyi nnyo gwasiba ne Pallaso oyo okulaba nga nnyamba. Pallaso yakuyamba? Pallaso yannyamba era mu kamera kamwebaze Pallaso webale nnyo omutima omulungi. Gye tuvuddeyo naye nga tupromotinga music wo gwe yakakasa omuntu gwe bayita One Love. Pallaso yasitula obunaanyizibwa bwe
nanyamba nga ndi Saudi Arabia ate okunkomyawo e Uganda anti we bansiba wabawo akasente akeetaagisa mu nsi etaliiyo onaakabiraani. Pallaso yakuwa sente? Pallaso yateekako sente ku mobile money nezintuukako, yasindikira muganda wange nezintuukako ne bankuba kye bannange kwe bayongereza ne bansondera ne ndaba nga nva mu makomera. Bataasa Markpro? Bataasa Markpro waabwe.